buli muntu anoonya mukazi wa magezi. Buli musajja anoonya omukazi ow'amagezi. Era muli wano nga nsaba mbabuulira amazima, temutawaana kweraliikirira nga Bayibuli bwegamba temweraliikiriranga. Abantu beeraliikiridde ebintu bingi, beeraliikiridde emyaka, balowooza emyaka gigenda, n'olwekyo bandibanga tebagenda kufumbirwa, bandibanga tebagenda na kuzaala, bandibanga tebagenda na kukola batya. Ate nga n'abamu bagenze ne malwaliro ne babagamba lwaki tofumbirwa, olina ebizimba mu lubuto bivudde ku kubanga tolina gwe weegatta naye, kumpi babula okuga nti genda okwata omusajja owona ebizimba. Naye kubanga bwe tutya Katonda ayingira mu nda yaffe, tubeera yeekaalu ye, saayansi ayogera birala naye n'ekyomwoyo kyogera birala. Tewali bizimba bigenda kubeera mu lubuto olwo ng'otya Katonda. Tya Katonda. Ebizimba ebisinga obungi bivudde ku makerenda abantu ge bakozesa, nga mu maaso g'abantu balabikanga abatya Katonda, naye ng'ate bwe badda ebbali oba bwe bagenda abo ababamanyi nti bakkiriza gye batali, bakola ebintu ebyawukana n'okukkiriza kwabwe. Ne yeekomerera amakerenda, side effects ez'empiso n'amakerenda ziza bizimba. Era ntera obbabuulira nga bagenda ebweru. Nombuuza nti kyovudde weekuba empiso manya ya butazaala. Ebweru ogenze kwetunda oba ogenze kuba kyeyo okyusa obulamu. So omuntu agenda okugira bati ng'empiso gye yeekubisa kituufu yamulemesa okuzaala, n'akola bye yali ayagala, naye kaakati ate egenda kuzaala ebintu ebirala. Tya Katonda, okkirize Katonda, obeerenga omusiru oba ng'omuntu atategeera, kubanga amagezi g'ensi bwe busirusiru eri Katonda. Naye ate obusirusiru eri ensi ate ge magezi eri Katonda. Bakolinsi ekisooka essula 3 Wonyolo 17 n'ole 18.